musajja gwe obuzabuza ng'afukaana aba omala obavuma nti bagwagwa kiki ekyakwasiza essimu n'okubira sentamu ow'eyoko owa Bungereza muna Uganda n'okubira eyaliko prime minister wa Bungereza kati ali mu ggwanga lya Rwanda n'okubira n'oyo mukyala akulira Indian community abali mu parliament ya Bungereza ngo baga nti boogere ne Cameroon boogere ne Boris Johnson bategeeze n'abakyala nti it was a slip of tongue okubayita ba idiots lwaki ate wakubye essimu afuta ngo maze bavuma lwaki wakubye essimu to mention the few ne 2 days back ndowooza receiving ebbaluwa okuva epalimba Obufaransa ebbaluwa ebyali byonna obimanyi bulungi nnyo era nkimanyi wabifunye lwakuba nti weekaza musajja gwe naye okime kye bagenda okukola one kankubule ku byadde mu bbaluwa eyo one gavumenti ya Bufaransa yagambye tukimanyi tuweyita nakyemalira era olwatuvumye tuli ba idiots naye one of the other tujja kukwata mu bbaluwa ebyadde bino bakugambye this is to remind you we know all the history eyavirako genocide mu Rwanda it was you. Eno message njagala egendere bana Uganda mwenna bagamba nti atali kutambulira kusibira ya menvu ate tugamba kamwaka bikasasiro ganga mwalabye omumpembe nga yeetebeka ku ntebe y'obukulembeze ekitabo ekitukuvu eky'Ebbibuliya ne kimwegaana akakabonero kamulaga manyi abadictator bano tebawulira nnyo dictator abango wempaka bamugamba nti okunamye takkiriza bamugamba nti okunamye takkiriza amala kulabirako ddala omumpembe ono bwe yabadde nga yeetebeka ku ntebe etaamuwe bannayuganda obubonero bwonna obwabaddewo bwamulaze nti ebintu by'okola obikola bikyamu era Bibbuliya ne bw'adde agikwata ogirayiriramu kino nno kyamuswazizza nti Bibbuliya yeeyanjuludde yonna n'emulaga munnange tokkirizibwa kulayira mu kitabo kino olw'ensonga nti ebintu byonna by'olayira byabuyayi bya bulimba abantu balondanga ngo abantu balumba Kyagulanyi Ssentamu era n'abantu bonna babaddeyo bonna abasinga obungi badde basirikale abambadde engoye eza bulijjo okujja okubeererawo omumpembe ng'alayira nekino si kyekikulu ekikulu kiri nti message gye yayisizza ate n'amala ne yeefuula n'alowooza abantu nti tebategeera mukulu ffe tugamba nti kamwaka bikasasiro ganga ate era akamwa katonzi ebigambo biwafulumizza munnange byandikuzaalira akabasa olw'ensonga nti wabyogedde ensi ewulira wagambye nti nno gwe oli saabalwanyi ku lukalu Africa teryakuwunyamu era olina ebyokulwanyisa bingi nnyo kino ne kikonfaminga story gye twafulumya eraga nti ekalangala mukozesayo ebyokulwanyisa era ne kikonfaminga bulungi nti obirina ekyo nno kijja kuviiramu ekizibu wagenze mu maaso n'ogamba nti nno gwe era simanyi gwe kyali kigwa wali osobola okutaasa nnyo muganda wa Gaddafi ate nga guwamu olyamu olukwe it's none of our business olujja kikola n'ogamba era gwe oli w'amaanyi abazungu ne baneegatta ojja bakuba ekyasinza okumala egwe mu kiba n'ogamba nti abazungu bagwagwa bonna ne neewuunya omuntu agamba omuzungu mugwagwa nga n'engoye z'oyambadde z'abazungu z'abagwagwa kitegeeza ki eddagala ly'omira ly'abagwagwa balikola emmotoka z'otudde mu bagwagwa bazikola emmundu z'olina bagwagwa bazikola nga n'amazzi g'onywa ga Dunstan kubanga kino jala kibuga tebakinayuganda bikimanyi mu 7 Yosef Tewasula mutano wakati kizibisaba ngabeera otanywa nga amazzi ga Uganda gano mineral water never ever amazzi yakomo ganywa nga ali mu nsiko kasita yafuuka president yafuna special company eri mu Bufaransa yemukolera amazzi bagayita Dunstan mwetegereza nnyo ku mikolo Yosef Tewasula mutano wakati amazzi agage bagaleeta bamaze okugasabika agemula ku tebo nga bagatudde ku tebo agosigage tasobola kunywa amazzi ga Uganda kuba taga trusting mineral water bamuyita Dunstan company ya Bufaransa yegakola ga special order kati okubuzaabuza bannayuganda tosobola kunywa products zikolebwa Uganda mineral water Renzori Ireland n'amazzi amatosobola ganywa n'otumya amazzi okuva France ga Dunstan n'oganywa kitegeeza musajja gwe oli incompetent n'ebigambo by'oyogera you contravene yourself kino oyogera kino oyogera kiri kati ensi njagala etegeere nga ne Soviet zennyini z'okozesa oba tawero z'okozesa okunyizamu omusajja omukulu nazo zennyini ozijja Dubai nga ne company ezikola yabaki yabagwagwa boga nti bagwagwa Uganda ndiyo company ezikola obugundi tawero z'obusoviet company ezibukola tokosa buntu bwa Uganda tawero ezo ozigula Dubai company ezikola z'abazungu amazzi gonywa onywa amazzi bagata Dunstan gava France waliwo company France gakola kati ani afuulinga munno kati nno wagambye nti abagwagwa basiru era tebakusobola mukulu abantu abavuddewo nga babooteevu bulungi bagenda bagamba oke katukulinde bw'obagwa bamusajja munno leka mwezi n'akuzza bw'wagambye abagwagwa bakulindiridde bulungi nnyo kubanga gwe kennyini tolina wadde n'ekikumi
gwo omwavu w'emputtu ate toyagala kwetikka migugu ate ne webuzabuza ng'afukaana aba nze singa obadde ovuma abagwagwa bano ng'obaga nti bagwagwa naye ng'ate olina ky'osobola okukola eggwanga ly'ofugidde emyaka 35 ne mubbasereza omuwoomusolo muzimbamu byakedi byammwe ne mubbasereza omuwoomusolo nga tewali wadde kampuni esobola okukola safety pin oba ekikwanso mu Uganda eri eggwanga ofuga ki mu myaka 35 eggwanga terina otambula half kilometer mu Kampala wakati n'osanga ebinnya n'ebirako eri eggwanga ki eggwanga ddamba for 35 years suwejera ntewoza de kilometers 5 eggwanga eddamba tetulina mudwaliro ku international level eggwanga eddamba tulina bamemba parliament abasinga obungi mu nsi yonna in fact Uganda zasinga bamemba parliament obungi ng'ate yensi esinga obutini Uganda mu nsi yonna yesasula ba MPs motoka it's on record Uganda yensi nga n'omwana president yali nyenyi yogera okuzalira Uganda mu Uganda muri basawo nogamba ofuge eggwanga nogamba ateka josindika abana b'okuzalira beba idiots toyina the company esobola okukola ejirita n'ovuma abasajja ba idiots nga n'ennyonyi z'otambula ba idiots bazikola nabuno obusanke buvuga mu banko tisa bannayuganda n'obusanke obusatu bonna bu modo za mali wa myaka 30 babega bwagula bebalina technology bebalina maintenance noba kati kankubulirako mukulu gwe yose tebahabula mutabani wa Kalekezi leka kwekubya mizimu egitali gyewammwe bana abasajja bakumanyi bulungi nnyo entegera yende n'ensula kati okumanya musajja gwe obuzabuza ng'afukaana aba omala obavuma nti bagwagwa kiki ekyakwasiza essimu n'okubira sentamu ow'eyoko ow'Abongereza mu Uganda n'okubira eyaliko prime minister w'Abongereza kati ali mu ggwanga lya Rwanda n'okubira n'oyo mukyala akulira Indian community abali mu parliament y'Abongereza ngobaga nti boogere ne Cameroon boogere ne Boris Johnson bategeeze n'abakyala nti it was a slip of tongue okubayita ba idiots lwaki ate wakubye essimu afuta ngo maze bavuma lwaki wakubye essimu to mention the few ne 2 days back ndowooza wali receiving ebbaluwa okuva epalimba Obufaransa ebbaluwa byali byonna bimanyi bulungi nnyo era nkimanyi wabifunye lwakuba nti weekaza musajja gwe niyo kime kyebagenda okukola one kankubule ku byadde mu bbaluwa one government ya Bufaransa yagambye tukimanyi nti weyita nakyemalira era olwatuvumye tuli ba idiots naye one of the other tujja kukwata mu bbaluwa byadde bino bakugambye this is to remind you we know all the history eyavirako genocide mu Rwanda it was you nti gwe yose tebahabula mutani wa Kalekezi gwa manifesting genocide year 1994 one bamanyi butya bwakola mission eyatta president ya Byalimana ne president wa Burundi abali mu nyonyo n'ennyonyo abaji ku baba bamanyi nti gwa ali mu lukwe olw'invadinga Congo ne mugenda mu bibyo by'obugagge byali n'otolwa ekichangano bafiramu abantu abayitirivu bamanyi who is Kony bamanyi who is Rakwena bamanyi ani ADF yona babirina era bakugambe genda mpola otherwise bagenda kujja emisango gyonna bagikute kubanga bagimanyi gwetoloza nti basiru okuba nti bade basirise ebbanga lino lyonna ekiri kyowakola gwelowooza nti wakivaako ne ebbaluwa bulungi nyo yabadde efumu ekuva Obufaransa yakuweereddwa yabadde ekujjukiza nti sooner or later era njala tegeza bannayuganda ono omusajja temulowooza mbu talina waakulaga ew'okulaga ayinawo naye amayi bw'ava ku ntebe talina waagenda kudda kati kimwesibya mu ntebe yagala kufiira mu bufiizi naye oba ofiidde mu batofiiriddemu sooner or later gwe yakwala ojja kubeesiridde kati ba idiots bakulinze economically era we were expecting this year okuba ogenda kulangira cabinet ekulemye okulangira kubanga okimanyi the moment kasito mentioning a cabinet you what buli alikwera bagenda mulookinga teri kufuluma Uganda economic sanctions zigenda baluma kati okimanyi ngenda kulondaani ati we know it already wafulumya doluka lwa ministers lwakuba nti okyagala kweditinga nga tukimanyi abakozi bo aba branch NRM branch Twitter FDC oluleko bale basinga obungi lwakuba nti ambakyebuzabuza nga bafuka banaaba ate nkimanyi nti ononya vice president agenda okuddira mu bigere ekyo ngenda kireeta nja mu program y'ebimuli kulanga emmengo ntegeeza abantu kyembadde bagamba ola alongo Museveni ani kufugitinga ani gwembandita ani gwenzijjo negwekola so idiots abagwago bakulinze osome cabinet yo ne ba minister bonna omala basoma bakusibire parliament ne ba minister basibe ojja kunonya wajonyo amazzi